Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye pomanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka bamuyita Shadrack amanya ge amalala abanansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amanya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media ensi emanye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi ti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information ti bamusanako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne church awo e Manyangwa gy'alimbiramu abantu, naye y'ono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye, kiri kiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo, tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno bassebo ne bannyabo, ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi yagambye nti naseeridde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose.